Maliriza, ekitundu kino kikutuusibwako Lubega Designs awo ku Jemba Plaza. Wano batunga amasuuti n'engoye eza buli kika, osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri wansi awo. Ng'ennaku z'omwezi 13 Novemba 1979 lwe lunaku yaliko Vice President w'eggwanga lino erya Uganda era Kyabazinga wa Busoga. Sir William Wilberforce Kadumbula Nadiope lwe yassizaako omukka gwe ogw'enkomerero. Ono yafiira ku myaka egy'obukulu 85 oluvannyuma lw'okulwalira ebbanga eddene mu ddwaliro ery'Ejjinja, era nga Nadiope ono yaziikibwa mu maka ge mu kitundu eky'Ekamuli. Ono nga tebannamuziika, baasooka kumusabira ng'era yakulemberamu emmisa ye yali Bishop Cyprian Bamooze wa Diocese y'e Busoga. Bamooze ye yasooka okubeera Bishop wa Busoga Diocese wabula nga naye yafa mu mwaka gwa 2019. Nadiope yalwanako ssematalo owookubiri mu East Africa mu kyombo kya Buwarabu ssaako ne Bama, era ng'ono yeetaba ne ku parade ey'obuwanguzi mu London mu 1946 ssematalo bwe yali ng'awedde. Uganda we yafunira obwetwaze mu 1962, musajja mukulu ono baamuwa eddaliro bwa Second Lieutenant mu King's African Rifle ng'emu ku nkola ey'okumwebaza olw'okwetaba mu ssematalo owookubiri. Mu 1972 abayindi bwe baabagoba okuva mu Uganda, President Idi Amin yawa Nadiope ono Kirington Company eyali erekeddwawo abayindi ng'era kampani eno yali ekola nkumbi. Wabula kigambibwa nti kampani eno baagikozesa bubi bwetyo n'efa, weewawo nga baasobola okugizengula gavumenti ya UPC bwe yali ezze mu myaka gy'ekinaana. Kyokka kampani eno kigambibwa nti yaddamu n'efa mu myaka gy'ekyenda nga gavumenti ya NRM yali mu buyinza. Okuzzaako emabega engeri Busoga gye yatandikawo ssaako ne Sir William Nadiope gye yajjamu. Kigambibwa nti mu kyasa eky'e19 nga kiggwako waliwo ebiwayi bibiri ebyajja mu kitundu kino ekya Busoga, nga buli kiwayi kyali kizze n'ekigendererwa eky'okuteekayo ekitebe ssaako n'okukolerayo emirimu gyakyo. Ekiwayi ekimu bajja n'emmundu ng'era bano baali bazze n'obukulembeze bw'abafuzi b'amatwale nga balina abakuumi baabwe n'abaali babalagirira. Ate ekiwayi ekirala kyo kyajja n'ebiwandiike nga balina ne Bayibuli. Bano baali baminsani nga bawerekerwako abataputa nga okusingira ddala baali Baganda. Mu kaseera bano bwe baatuukira, Busoga obutafaananako bitundu birala eby'eggwanga ebyali byesigamye ku bukulembeze bw'Obwakabaka, yo Busoga yali terina bukulembeze bwa wamu. Ekitundu kino kyali kirina obukulembeze obw'enjawulo obuwerera ddala bwa mulundi 11 omwali obw'Abagabula, Bulamuji, Kigulu, Luuka, Bukono, Busiki, Bugweri, Bukooli, Bunya, Bunyole nga kw'otadde ne Butembe. Okusinziira mu kitabo Uganda The Crisis of Confidence eky'omugenzi Kirunda Kive-Ijinja, ono yategeeza nti Busoga ebiseera bye yali yalemererwa okufuna obukulembeze obwawamu, era nga buli kiwayi kyali kirina omulangira eyali avudde mu kitundu ekya Bunyolo Kitala nga yakikulembera, era nga bano bwe baaviira mu kitundu ekya Bunyolo waaliyo omusajja mukulu Omukama Nyamutukula. Abangereza bano baatuuka mu kitundu kino wabula ne bye baasobera nga kizibu kubeera nga bafuga ekitundu ekyali kirina obukulembeze obw'enjawulo. Bano kye baasalawo okubeera nga bakola kwe kuteekawo obukulembeze obwawamu. Bw'atyo Gavana Grant mu 1894 n'atandikawo Busoga Lukiiko, era ng'olukiiko luno yaluteeka mu kitundu ekya Bukaleeba okubayambako okubeera nga bafuga ekitundu kakati ekiyitibwa Busoga nga kiri wamu. Grant ono yali akubiriza olukiiko luno olwalingamu abasinga obungi nga be bakulembeze b'ebiwayi eby'enjawulo, okutuuka bwe yaleeta Omuganda Semeyi Kakungulu okubanga yakubiriza olukiiko lwa Busoga. Oluvannyuma Kakungulu baamujja ku bukulembeze bw'okukulira Busoga Lukiiko, era bwe batyo abakulembeze b'ebiwayi eby'enjawulo ne beekolamu omulimu okulaba nga obukulembeze budda mu bo, nga buli omu afugako ekisanja ekikyo omulala n'akwatamu. Ebiwayi bino 11 buli mukulembeze yavanga mu lubiri lwe n'ajja e Bugembe okubeera ng'akulira olukiiko luno okumala ebbanga lya myezi 3 nga bwe giggwako omulala ng'akwatamu. Wabula bano bino byabakooya ne basalawo okubeera nga beefunamu omukulembeze omu yabaabeera bakulembera bonna. Bwe batyo ne balonda Ezekiel Tenywa Wakko eyafuuka pulezidenti w'olukiiko lwa Busoga, era nga Ezekiel Tenywa ono ye taata wa Henry Wakko Moroki. Ezekiel Tenywa Wakko yalondebwa mu 1919
bw'atyo n'akulembera mu lukiiko lwa Busoga luno okutuuka Abasoga lwe baategeeza nga bwe bakooye okumuyitanga ekitiibwa eky'obwa pulezidenti ekyamuweebwa abafuzi b'amatwale. Bano baasalawo okubeera nga bafuna ekitiibwa ekyabwe era mu 1939 bano bajja n'ekitiibwa ekyayise bantu Kyabazinga. Ekitiibwa Wakkotenywa kye yagenda mu maaso n'okubeera ng'akkiriza era ne yeeyongerayo okufuga emyaka emirala 10. Wabula yadde nga bano baali bakyuse mu nsonga z'obukulembeze. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wabula yadde nga bano baali bakyuse mu nsonga z'obukulembeze. Kyokka ate bwe kyatuuka mu nsonga z'ebirala ebyali birabibwako ng'ebizimbe n'enguudo byali tebikyuse. Kino kyanyiza Abasoga bangi era ensonga eno ne baleetera okubeera nga batandika okuteeka akazito ku bafuzi b'amatwale. Kigambibwa nti mu kiseera kino abafuzi b'amatwale baali bazimbye zibbangalo nga kuliko enzigi ezitunudde mu Lake Victoria ssaako ne River Nile. Era nga mu 1929 omwaka ogwo nga gutandika, Uganda Rail yali etuuse mu kitundu eky'Ejjinja. Station Master baali bamuzimbidde amaka ge ku kasozi aka Bugembe nga waliwo maluzi nga 3 okuva ku railway station bwe yali, kyokka nga Kinnya Mpindi n'olukiiko lwa Busoga bwe lwali. Abafuzi b'amatwale bano okubateekako akazito ak'amaanyi kyaleetera okubeera nga amaka ga Stations Master gakyusibwa ne gafuulibwa amaka amatongole aga Kyabazinga. Era nga Kyabazinga Tenywa Wakko muno mwe yabeera paka mu mwaka gwa 1949 bwe yalekulira olw'obukadde. Era bwe lutyo olukiiko lw'e Busoga ne lusalawo okubeera nga yise bantu Kyabazinga alondebwa mu nnyumba 5 okuva mu Babiito abaali basenguse okuva mu kitundu ekya Bunyoro. Era bwe batyo entebe yayise bantu Kyabazinga nesigala nga yabalangira abava mu lulyo olwaggabula w'Ebugabula, Zibondo w'Ebulamugi, Ngobyo wa Kigulu, Tabingwa wa Luuka n'Enkono wa Bukono. Era ng'okulonda okwaddako Omulangira William Wilberforce Kadumbula Nadiope bw'atyo yalondebwa okubeera Kyabazinga wa Busoga. William Wilberforce Kadumbula Nadiope yazaalibwa Omulangira Yosia Nadiope ssaako n'omukyala Susan. Omukyala ono muwala we yaliko Katikkiro wa Buganda Sir Apollo Kaggwa. Era ono yali akolagana bulungi nnyo n'abafuzi b'amatwale. Mu kaweefube okulaba nga Abangereza bano bateekateeka bulungi Obusoga buno okubeera nga bunywerera ku bukulembeze bw'ennono, baakola kye baakola Kabaka Edward Muteesa II owa Buganda. Nadiope ne bamukwata ne bamutwala e Bungereza okumusomesa, ne bamulambuza n'engeri obukulembeze bw'ennono gye butambulamu. Oluvannyuma ono baamukomyawo kumuteekateeka okubeera ng'atuula mu ntebe ya kitaawe ku myaka emituufu. Wabula Nadiope ono kigambibwa nti oluvannyuma mu 1963 bamuwa ekitiibwa eky'obwa Knight ne Nnaabakyala wa Bungereza owookubiri. Nti kyokka ono teyali musajja mwangu nnyo era Abangereza baasanga akaseera akazibu olw'enkula yo ey'obwa Defiance gye yali alina. Emabegako mu myaka gya 3 Busoga ne yafuna ekizibu eky'okulumbibwa Emmese ssaako n'enkukunyi ekyali kireeseewo okutya tewalibaawo ekirwadde nnamuzisa ekibalukawo. Abangereza kye baakola kwe kuteekawo enkola ey'okuba nga abatuuze beenyigira mu kutta emmese zino nga bazitemako obukira bwabwe nga balina okubutwala mu kifo kimu ekyali kiteereddwawo. Ekifo ekyalondibwa okutwalibwamu obukira buno kye kifo Mawito nga kisangibwa mu kitundu ekiyitibwa Butembo olwaleero. Era ng'oluvannyuma ekifo kino kyatuumibwa Kakira ekitegeeza akakira akatono. Nti enkola eno yaleetera Abasoga okubeera nga batulugunyizibwa nnyo, era okusinziira ku Patrick Miyingo ng'ono yaliko omukozi ku Radio Uganda era nga yaweerezaako ne mu gavumenti ya Busoga ekulemberwa Nadiope, yategeeza nti mu biseera ebyo baatulugunyizibwa ebitagambika. Ono yayongerako nti abantu baatambulanga okuva e Kamuli oba Buyende ne bagenda mu kitundu eky'Ejjinja okutwalayo obukira okulaga Abazungu nga bwe bakola ekyo ekyali kiragiddwa. Nti olugendo luno abamu baalumalangamu ennaku 2 ku 3 ng'oluusi abamu obukira buno bwabavundangako nga bakyali mu kkubo ne butandika okutonyolokoka ng'ate ebitonyolokoka bigenda mu mmere yaabwe gye baasibanga. Mu kitabo kye Uganda The Crisis of Confidence, musajja mukulu Kirunda Kiva Ijjinja yategeeza nti ebiseera ebisinga obungi
nti abantu abamu tebaasobolanga kuddana mu maka gaabwe olw'ebizibu bye baasanganga mu kkubo nga batwalira abazungu obukira. Kino kyaleetera musajja mukulu ono Nadiope okubeera ng'awakanya enkola eno Abangereza gye baali bakola ey'okutambuzanga abantu okutwala obukira. Era bw'atyo n'alwanyisa n'enkola ey'okubeera ng'abantu ba bulijjo bakakibwa okgendanga okukola mu faamu za ppamba ez'abafuzi b'amatwale gano. Nadiope era yalagira abantu be okubeera nga batwalira amateeka mu ngalo ku babbi bonna babeera bakwatiddwa. Kino kyamuleetera okubeera nga bamuwaŋŋangusa mu kitundu ekya Bunyoro era ng'eno Abangereza gye baamujja ne bamutwala okubeera ng'alwana Ssematalo owookubiri. Mu kaseera Nadiope we yafuukira Kyabazinga, obukulembeze bw'enzikiriza ya Anglican bwali tebunnaba kubeera nga bunywera kufuna kitebe mu kitundu ekyo. Kumpi gyali mu myaka 50 nga ba Anglican bano batuuse mu kitundu ekya Busoga era nga Church Missionary Society oba mu bumpimpi CMS kigambibwa nti baali bakolera ku kyalo kimanyikiddwa nga Iwawu ku luguudo lw'Iganga era ng'abantu bangi ekifo kino bakyakiyita CMS. Bamissionaries bano baazimbawo chachi yaabwe nga kwotadde n'okuteekawo amasomero agawerako era nga Bartley High School lye limu ku ssomero bano lye baateekawo okusomesa omwana ow'obuwala ng'era lino likyaliwo. Nadiope yaddamu n'alondebwa ku bwa Kyabazinga mu 1954 ekisanja ekyokubiri. Wabula nga bayise emyezi mitono nnyo mu kisanja kino ekyokubiri yasulawo amaka amatongole ag'obwa Kyabazinga ng'agamba nti Emmese yamulumye. Emmese ono bwe yamulumira kigambibwa nti waliwo obutakkaanya wakati w'abava mu nnyumba ya Bugabula Sako ne Bulamugi nga Kyabazinga eyasooka Ezekiel Wakko musajja mukulu ono Nadiope gwe yaddira mu bigere ye yali ava mu nnyumba eno eya Bulamugi ng'era ono yazaala Henry Wakko Moroki yali ali mu kulwanagana ne musajja mukulu ono Nadiope ku nsonga y'obwa Kyabazinga. Era nga wano Kyabazinga bwe yategeereza nti Abalamugi bano be baamusindikira Emmese okubeera ng'emuluma bw'atyo n'alayira nti tagenda kuddayo mu maka ago paka nga bazimbye amaka amalala. Ono ng'agaanye okudda mu Lubiri yasalawo okubeera ng'emirimu agikolera mu maka ge agali mu kitundu eky'Ekamuli paka we baazimba olubiri olulala mu muluka gwa Budumbuli mu kitundu eky'Ebugembe. Oluvannyuma ono yamatiza olukiiko lwa Busoga okubeera nga bawa aba Anglican ettaka okubeera nga bakyusa ekitebe kyabwe okuva Iganga okudda Ebugembe era nga no baazimba Christ Cathedral Busoga Diocese kwetudde. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba ensonga lwaki Prime Minister Milton Obote yasalawo okuzindukiriza amaka ga Nadiope ku lunaku olumu mu January 1966 mu budde obw'ekiro.